Wera birabo boyine ebintu byotambuza products zotambuza ozijja bweru wa ggwanga ozijja China, Turkey, ozijja mu mawanga nga Bungereza, America, osubula China, osubula yonna gyosubula banafa ba East Flow Flight Services Limited batukire wali kwa Kamwest Building ebugolo byao bagenda kuyambako okutika products zo kunyonyi zituke entebe ku kisaawe emmeri ejja kugoba bulungi nnyo ku mwale mu Mombasa wali Tanzania mpozi ne Morocco ezibitambuza okubiyingiza eggwanga lya Uganda warehouses zaffe nga bwe muzirabaawo warehouses ezo zaffe mwe tutereka products zo nga ziri well packed tukuyambako call house bill of lading product sourcing byonna tubikolerako bulungi bakubireko bakutambuliza ate okusomesa ku nsonga z'omusolo abasinga omusolo gubasumbuwa tomanyi bwentikka bwenti nsasula gwenkana ki so kogende mu office yayi wali kwa Kamwest Building bakusomeseemuko babayita ba East Flow Flight Services bakubireko ku namba eyo wansi awo ojja kuba obafuna bulungi nnyo kale atulaba tukomyewo lunaku lwa Monday lunaku olw'Emmande weekend bintu bingi ebya bitambudde mu nsike y'ebyemizannyo tubadde tulina okuba ne Bagala Peace Diani naye gyalobera Wanyindo okweggala gitulemesezzo oba gyali kyekyo oba bajjajjaffe abo batetenkanya oba emiki egyo gyalina okweggala naye waliwo ebyamulobera okweggala abasajja beddaawe sibaali baabo tulinde kana kulyara jabu bogere sebo buza kubatulaba abansubiza okweyiwa ku gate ya Bulange singa sikunonyako ku Monday eno okubati bayisizaamu abantu emitwale egi bajja kweyiwa wala te bweyiwa wano omusajja ajamugezaako okumunonya yagezaako ginonya naye bwe bitambuluga mbotya baba ndi bulungi nebaza abatugoberera abakola subscription aba liking aba following ate ne bakometinga positively mu ngeri y'okuteesa kuba betwogerako muba mwendowooza zaffe ng'era zina room okwaniza endowooza y'omulala obutawewula nakuvoola kyange kulekerawo room nawe contributing oleete ekikyo awo kati yenkola yaffe gye tukolamu emirimu nti win-win situation tekyali eri ya one man is show tolinyirira yange leete yiyo kugamba tutambule nze mba nkuwadde ekyange naye bw'oleeta endowooza ne bw'eba ewakanya ekyange njagigula njagikiririzaamu singa ogireeta mu ngeri y'ekitiibwa nga naawe ondaze nti oyinayo ekikyo nze bwe ndeeta ekyange perception yange n'ogitulamu n'ogitegeera eryo n'abatazitegeera nga teyakutegedde nakyo weekiri n'amala galumba nga teyakutegedde naye bw'ontegeera nawe n'oleeta eyiyo mu bulungi ndowooza social media tugenyumizemu nga tuyiga tumanyagana tukwatagana si byakubulizayo muntu ti kuluno kayogedde ku kino katumulageko nti tetuwena bye mutulagirako simu ababitandika simu abagenda obimaliriza nze mbalaba eyo ne beekolamu n'omulimu tumutwalire naye nga gw'otwalira tomuyinaako nnyo buyinza naye takuyinaako buyinza nekyomutwalirako tokiinaako buyinza nga ne bw'atakiinako buyinza so nze nyumirwa nnyo conversation eyo eya win-win situation bw'oba okategedde ng'olinayo akako katwala tukubaganya ebirowoozo kali nga mu transfers nze nendaba obulungi bw'omuntu oba obubiibwe singa abaze ku ttiimu kati naawe ennyaniriza nnyo eyiyo tuyinza okukkanya oba obutakkanya buli omu n'asigaza eyiye musajja nako nabadde sikagendere nno musajja kyayogedde wama kituufu olaba oyo bw'akola kino n'akola ne kiri oba ne sikkanyiza naawe ddala netusigala ng'ensi etambula yoyo kana kulyala jabu bogere tuze kwogera bya mizannyo tulabe nga neyo sector nayo tetugisuula muguluka here and there njala kutandikira ku njala twogere ku tugenda kusimbesira ku myaka 33 tugenda kujaguza emyaka 33 bukyanga bene atula ku Namulondo njala kulaba emyaka 33 n'ebyemizannyo ye topic endeso olunaku olwairo naye kansoke netoleko mu mawanga kubona omusajja mumanyi olwalero kansoke neggulire kati eryokya bamuyita Gianni Infantino mukambwe afulumiza ekiwandiiko n'agamba buli muntu akola omulimu gwe owa peni wandiika ow'ekitabo soma omulabi w'omupiira gulabe naffe mutuleke tukole omulimu gwaffe mugenda musaasaanya kise spreading hate as we agambye nga ffe bwe tusiga ensigo ez'omukwano ffe twaleese Irani n'Amerika okulaba nti batambulira wamu mwe musiga nsigo za bukyayi mutambuze ŋŋambo abo bennyini aba UEFA tulina kye tukola kye batakola
muwoza red card simanya yani ono musajja wa America mwe temubikola ku mitendere Florian Bagalo temubikola eyo lwaki buli omuntu asigaza omulimu gwe nze nsegenda kunzijukira nga ffe abatambuza omukwano ogw'ekika ekyawagulu soko mpe ndowoozayo ku bukambwe bwa Gianni Infantino nga twakamaliriza World Cup lyegulye kati likyali latest ku mbeera nga bwe yatambudde ku World Cup. Watandise webuuza kibagamba ekyalobera wa nnyindo obuteggala naye kati ate ekya Infantino kya mukalukalu tajja busera ekyo kyaliko sikulimba Infantino kimutuuse we kimutuuse kubanga mu myaka gyabaddemu n'ebisanja ebyomudiringana nga ajja abyeyongeza n'obyeyongeza nga ali ani opposite olw'embeera eriwo criticism ku mupiira ebaddewo abantu kati baalinya ku nsolobotto okuggyako endowooza zaabwe ku mupiira babadde bawa endowooza zaabwe bolaba abapeni bagamba okuwandiika the right opinions abamawulire kwa peni abayogera ku bamawulire tuwandiika opinions tugenda kuwandiika kyekyo kyatugamba tuleme tugenda kusigala ku pen nga tugikozesa mu ndowooza zaffe nga bwe tubiraba era ze ndowooza zaffe ze tukyastandingako nti FIFA omupiira gwagivudde mu ngalo ne gwambalwa ebyobufuzi ne biwamba omupiira ekyo tayinza kukijjawo kuba byabadde bikolwa si kwogera bwogezi byonga bikolwa ekisooka Dr. Kwefu n'omulungi atugoberera nzeke nyini bwe nalaba ekikolwa ekyakolwa ku mukomonsi wa Firimbi munnansi wa Somalia bwe turankinga nti nambe mu Africa bamuyita Omar Atem ekyomulemesa okukomonta World Cup FIFA we yatulagira dante yina kyetugamba katusigale ku peni yaffe nga tugiwandiikako obunafu bwayo FIFA gyolaba protectinga byayo andi yegamba teyingira mu immigration policies za right ani ajiwa olukusa olwoteeka tournament yo because tournament ye esigala ya FIFA tebanko ya America si ya Mexico era FIFA esigaza olukusa n'okujjako tuze tubiraba wano nga wabaawo factors ezikubagana n'omupiira FIFA oba CAF olusi ne kiva waggulu ekibanga kiri ku confederation nga CAF ekigalo ne kiva waggulu ku FIFA nti olw'okukontana kwebikolebwa n'omupiira eyo tusazizaamu AFCON eveeyo nga bawakanya gavumenti ebintu twefaanana bwe bityo yali ensi ki gye bayimirizaawo waliwo wano yali West Africa wano nga waliyo bino gavumenti gebiyingiramu nebayo nawali ebyabayekerayekera ebintu twefaanana bwe bityo yoke nyini neyingira lega okusinziira ku police za gavumenti omupiira eyo kati tegujja kubeerayo kati bwe wajjawo kyonna ekikontana ne product yo okulemesa obulemesa okuyingiza abasambi gwe bebabo FIFA bebabo bano bagundi ba Thomas Partey bebakola omupiira gw'okulembera toyinza yingira mbya immigration y'eggwanga liri because si bibyo yate libireba bibyo sigala ku kikyo lwaki Partey mumulemesa okuyingira nga yakola omupiira gwe tuleese ate nga FIFA fe mupiira America toli mupiira Mexico toli mupiira nanti tumusebeza okuba nti ajja kutuusa obuvune ku bantu baffe ng'ebimuvunaanibwa Bungereza mutemwina security yabaffe ku nkuyanja y'abantu eneyayingidde bwe bamanyiiko muba twesinze kwefe asobola okujja ng'omuwagizi era tiketi yagiguze mukkiriza okuyingira agenda omumaliza World Cup nga kabasanyiza Abamerika 2 oyo kiraba waliwo kyotayinaako maanyi ekyo ng'okita ku lw'obulungi FIFA we yali alina olagira omugongo nti referee waffe ono na namba emu ku Africa enamba alina okulamula omupiira okay they have options they had options esooka America bwe beremeseza omusajja okuyira eggwanga lyayo nti alina akakwate n'obutujju bwe muwakanya Mexico bwe kyali kigamba oba Canada ebikola Mexico bikola Canada oba ebikola America byebimu ebye Mexico ne Canada kati gwe kafu tulagiddewo amaanyi go enti ke bamugobye mu America kagenda afuwe ejye Canada oba ejye Mexico kubanga ne Iran yali eganidde waka waayo alternatively ne bayiya nti mubesingewa Mexico nga gye muva mujje just hours musabe mpira muddeyo tebagusamba tegwagwa kyayite ekikola ku Musomali ono bobanga gwe FIFA Infantino kateekangabiriza gwe tuliko bwe kibanga ebyobufuzi tebyayambala mupiira gumujja mu ngalo at proving wrong faba peni bagambe tuwandiike nze wamuoka we napikinga Russia bwe kuba Ukraine yes Russia bajigoba mu World Cup mu mipiira gyonna egisinga
America negende kubya abasajja wa Iran ebali bubi agende era endolito zao ne Iran kujirumba America yalumba si Iran kulumba naye bagiwadde netegeka ne president nalemera mu kifaananyi kyaffe ekya Spain ng'ewangudde omupira yes nalemera nawo ku midali wali oguguwedde tebandi akosho nalemerawo so okitegeera nti Infantino byali mwakkirize in fact yandibadde alwana nakuza kifaananyi kya mupiira n'ava mu byokwekaagabiriza kuwaffe bagamba aba pen opinions tuzirina ziri genuine ezijja omubuliza mu ttaka nkuwadde ekisooka ekya Omar Ateb referee FIFA we yalemererwa okubakinga owaabwe ebyobufuzi ne bibakuba red card yasinze okwogerwako ennyenyenye nze sijja kgenda mu biri bye bagambanga nti balera Argentina ebyo byali biboozi byesiza kgendamu naye tugende ebiri factual ebina facts omupiira gwina tteeka omupiira gwina 17 rules of the game 17 tebagakyusanga era bye byatawanyiza ne CAF kubya Senegal Morocco olaba omupiira bukutandisa okunafuwa in fact ekyabadde ku Africa badde build up ya World Cup decision making nganfu olabirawo nti ddala bino biragiro bya Kasimu omumoroka agambe ku sente ze twasaasaaliza AFCON yaffe naye ng'etteeka weeriri omuntu bwe yeekalakaasa n'ava mu mupiira alina n'eddakiika ezimuweebwa akadde ak'okwetaanya badde ku kisaawe bwe kigaana etteeka lirikiriya asigala ku kisaawe bamuwa ekikopo oba atwala olunaku naye mwagamba asigadde ku kisaawe n'oli akomyewo baddemu basambe kitegeeza mwali bibiwedde baali against etteeka ate libaweereddemu Morocco ekikopo libaali balina okuaplayinga ku kisaawe akadde ako mwayongerayo n'omupiira kitegeeza amateeka mwali mugatadde eri nkugambye bakwatirira omuzaani ne yeekalakaasa omusenego ne bakwatirira batugambye eddakiika 15 omupiira gwaddamu ozanyibwa nga zigenda mu ddakiika 2 baali against etteeka omupiira kwe gutambulira nga kikulaga waliwo fakiti eri emabega influencinga kati yali lihaso ya World Cup same applied omusambi yafuna ddala kadi ng'ensi ekitegedde tuzze tulaba amateeka oba moments za cards nga barivasinga tuzze tuzaba but nga zina explanation nawe gyotegeera nga si yakifuula nnenge abantu gamba twayingira Cristiano alina red card yes nga alina okusa emipiira ebiri gy'atalina kusamba twagenda otuuka bamanyi no suspendinga okitegedde bo nga basinzidde ku mbeera emu ku World Cup scenario gyenji okuwa red card eya World Cup yali 2-2 Dinio yali quarter final abajjukira Bungereza yakubwa Brazil yeyo free kick gye bakuba Simani nalaba ng'egenda ebweru nayo ku kona mu scenario eyo kigambibwa Dinio yalinya omusambi Danny Mills wano naweebwa kadi kati bagenda okudda okukola review juke VAR teyaliwo ekikuyambako akadde ako kati bagenda okudda eri okukola review nga bamaze n'okonfaminga nti Dinio semi-final slot nga Brazil ezanya take tajja kuwa mupiira ogwo ne bakola review kati VAR gyetuwa kano akadde nga edireyinga omupiira bo bali balinanga kikola nga n'omupiira gwawedde dda ne mu communicate nga mu communicatinze ne bagamba okusiza kyebaye yabadde soft ne ba reversinga era semi-final Dinio najja n'agisamba nga banyonyodde but kino ekiina VAR yakadde yakola review ne bakonfaminga red card guy ali suspended tewaliwo mechanism ndala gye batugamba ate gye bakozesa ekomyawo musambi oyo kati making matters worse okumanya bano bakyali nabo badait ebyompeti babitegeera kalagira neyewana babba n'omuntu omukyamu omusiru kala okosa stage tetufu babba n'omukyamu yajjalaga bale yefe era kati Infantino anisose kugamba kulwana n'oli eyabalabisa muggulire tinayo basoose kubira engumi zaabwe gatandajja waffe asoka akubagana n'omusajja engumi eyamulabisa okitegeera so Infantino no World Cup mubirimu abantu bebatakkaanya nabyo ng'okwongeza omuwendo omungi competition nenaabuuka era kenyini twali tukyali makati ga tournament n'avaayo n'aleeta n'endowooza ye nti kyakutu kino kikyali kituuza ndaba n'amawanga enkaaga mwana galina obusobozi agakuwa World Cup tuli kwa munana yalowoozezza ku nkaaga gakube ye Infantino ekifaananyi ayongera kibuliza mu ttaka mufo ky'okutuula ne balowooza omupiira gukomeza ogutya ekitiibwa kyagwo n'ettutumu n'obuganzi wabula tabifuddeeko omupiira challenge tulina nti lwaki kugenda kugwira ddala kati wano wasoosowazibwa mu angles zonna kyovula aba politics bamubudamya
politics abasamu accommodated mupiira na avuluga byavuluze World Cup n'empisa ise ezekifuula nnenge ziri accommodated. Yes. Omusajja n'avaayo n'agamba kasabalangira fixture ya Iran Egypt. Gamaze okuschedulinga fixtures nga bwe zitambula. Yo America n'agamba nti eyo fixture tugenda gikozesa ku celebratinga lunaku lwaffe abakkiriza mu mukwano ogw'ebikokojo. FIFA nyini mupiira. Katifatina tugamba kiddala yekwasa peni tujja wandiika naye tugambe nyini fixture nyini mupiira omusajja n'apaatikako kyogamba nti kikubagana n'omuzanyo gw'omupiira because omupeete gukikkiririzaamu wadde guwa allowance obutayingirira bantu be bakkiririzaamu bati bakuwa eddembe eryo bati mukyokkiza bwe kiba nga kiragenesi ekyaffe tugamba sigala eyo nefe tukyanirize eno kati gwe omwadde ebbeetu yegirisize ku product yo ddala FIFA ddala kikyetugamba akasembe nga tuva ku bunafu bwa FIFA okumanya omupiira kati gwagenze mu ssente Dr. Kwefulukuta nze paka olwali tolina kyogenda kunkonvinsinga ku World Cup yali ekata etalina musambi n'omu akapiira gweyinza kwogerako Dr. Kwefu oli awo nti oyo atutwazize World Cup mawanga agabidinga ag'omupiira ne bagamba omukisa ne bawakata kati yakulaga nfe tetulina na bamupiira tugenda kukola temporary infrastructure era bwe tumala ebisaawe tubijja era bwodde olwaleero tebiriyo kati eyo oba otute mupiira mu ango ki gye njagala okumanya because World Cup ona abaamu ebigendererwa okugongera kugubaagazisa kuba engeri gye bagaye tebagulina kati bwe batwalira World Cup seezo n'ogenda okuvayo nga bagwagadde anti kati yandigwagadde yandikulagidde nawo azimba permanent infrastructures anti akasi katono bw'obirekawo ebisaawe bajja kuba tebalina bwe basiza anti bw'obijjawo oboze mu kibuuzo kyange ndi gwe toli wa mupiira tolibeera wa mupiira kuba tolaze na wadde busobozi bulekawoko ku busaawe busatu bwogera oteerako national academies nti ozimba mupiira ekyo kyokka kyandaga FIFA wajja etutta omupiira ye eri kuwana amawanga asatu tegatandise mpolampola okutegeka because buli gwanga oteekayo money mu basajja kati bakonfirmize edition egenda okuddako nga yasatu wadde indirectly gali mukaaga olw'okucelebrating emyaka gyaki gya World Cup centenario oyo bagenda muteekamu amawanga amalala asatu gwayinga emutwala yes so 2030 myaka 10 egya World Cup bakuta abategesa bali official abasatu that's Portugal, Spain, Morocco ne bamugattako gye bagenda celebrating nga kuliko eggwanga eryatandikirwayo World Cup that's Uruguay kwali Argentina kwali neddala liri awo eryokusatu gali amawanga mukaaga gye tugenda onaaba oli awo nga officially ngeri amawanga ge bawadde nti mutegeke eri gyatutwala mu mawanga akaaga mwana nti amuwadde ensi mukaaga muleke World Cup kati ng'omusambi alina kuba ku nnyonyi ati kiri eri n'omuwagizi alyoka akiwulire anti obadde ng'otula lumu wali n'olaba eddiba lyo kati omuwagizi olyoka okiwulire nti olina okulaba maaki ya Uganda versus Kenya aye bagambye eri South Africa kati ate otuukayo gemu eddako erina kubeera Kinshasa n'olinnya n'odda maaki de 4 ogende Malawi opiira gye gugenze eyo so yeyo latest information evudde mu kibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu nsi yonna moving forward tulina mundo za transfer rumor esinga okuba kati okutuuza abantu akanaginagi ye musajja mu Brazil Vinny Junior atalima kambugu basobola okutulaga nti bakalima naye nze mukimanyi munda mu bo tebalima kambugu ye ne Kylian Mbappe wali ku club ya Real Madrid so Arsenal muno bulijjo bwenyimanyire nti egula abasambi bakakaaga 5 weguza omutwale gatukuwaako 2 ojja kusookangamu ku booking ogyemu 2 ate 3 tuzikuwa waliwo ate ebye babeera Arsenal abantu bayo bezeegulagulangaawo naye yali yavaawo awo yakoma ku Nicolas Pepe kuba Luis Suarez eyabalemanga kubulako zali pound 2 zezabalebesa obusambi nakenda bwatyo najja ku Liverpool eyasebe ali kwa Pepe kagamba musasule emyaka egyo naye sala gye yabasala emyaka tejagwayo ate asenvenga yalekawo ebintu ebyokugula omuntu w'2,000 mugole mu mutunde miliyoni 5 balinga abagula ettaka so Vinicius Junior okujja kwe mu club ya Arsenal oluvuvumo lwatandikira walutuuse ku stage ki era bw'ajja ku Arsenal anaakola
Madrid agireka atya? Madrid kucheri mu kuzimba kati kyegenda okuzanya ekya Mourinho ayinza obutagikosa. Abasambi bonna babeera balungi kusinzira abatendesi babakuttemu. Kyovula tulabye ababadde abalungi ku mulembe gwa kwefu oluvaawo Ntambi najja abavumbeera ne babeera bangi bagenda ku zironi abaali ba star loan deals ne zifuuka free transfer ne babata abagerere ku sente obutono ate oli nakola introduction yawo bakiririzaamu. So Vini musambi mulungi but under Jose Mourinho owekika ky'omupiira ensi yonna kiyagula kyetegeera nti oyo ye musajja wabali ba mmere bavubi basooka okulowoozaako ayinza obutakwa mupiira. Lwaki? Abagoberera transfers bwe zitambula olwaleero bulaba amanya ge yakasonjola be basambi nga ba Denzel Dumfries bwamuleeta mu bbiri n'ayeta Makukurera being a Spaniard being a European omupiira gwe gwasamba ogulaba kupakasa gw'amaanyi paka ku dakiika esembayo kulembeza musajja ajja mu system yani ya Mourinho. Kati bwolaba eno ba Ibrahim Konate balese mu zi center back kikulaga ekika ky'abasambi bayagala okukozesa nti Vini owomupiira gutuyita Joga Bonito ogwaba Brazil kanga sala weringeringemwawo buyinza obutakola wansi wano era ojja kgenda okulaba signings gye binaggwera. Nze ndowooza nti singa Andreas Bata sporting director wa club ya Arsenal akifuula serious diiru eno egenda mwanguyiro sonjola nti eri bagenda sindiikiriza baagala ofuna ssente bayingize bye baagala. Bwe twogerera diiru y'omusambi Yannick Diomande erabika okuba ebulako katono okonfaminga nti musambi waki wa Real Madrid. Lwaki olowooza eyanguye bwatyo era yeyongera okulaga emikisa nti mingi Vini okufuluma Madrid. Omusambi Diomande asamba ku wing yeyo Vini gyasamba. Diomande mufirika mu Cote d'Ivoire abadde bamulaba kwala Leipzig. Mourinho ayagala abafirika yakola statement n'agamba ekikyalemeseza ttiimu ya Africa okuwangula World Cup kwa capacity bagirina basambi bennyini kweryamu nkwe ne batasambira amawanga gaabwe gye bava ensibuko yaabwe y'Abafirika ne bajja kivula World Cup bamuwangulira Bufaransa ne bagendawo ne bawagira bamuwangulira. Oyani agambe Mourinho okulaga okukeza kwa ina mu Africa nti Africa senge wangula World Cup naye basambi kweryamu nkwe. So akyasaninga Abafirika bangi ojja kubalaba oba bavubuka ab'emifumbi abo akyabaleeta. So bwe kibanga Yannick Diomande galaga nti akadde konna bamulangirira kirizo bagana oluggi lwa Vini terubaawo kubanga bwe tulaba ku kyoto eri mu maaso omusambi kati atali untouchable ye Kylian Mbappe olwa style of play gyasamba eyo Mourinho amukonera mu bukonezi duka fubutuka simula batomere otegedde bino mutunyumirwe nkwezira bona ndieri chu ebyo ku Mourinho akujja ne onakolako saabu ebyo sibya ayagala. So Vini omuntu omugawa afe nagwo Vini utayina omupiira awo wansi wa Mourinho. Kati okujja kwa Arsenal nakyo kibuuzo. Arsenal omupiira gwesamba guyinza okwakomodatinga Vini. Ne league general nayo generalizinga nti ng'ojjeka wakawoze ewa Ateta ayina ennono y'Abaspana efavoring ennyo aba South America. Kubera ojja kulaba Brazil abasinga baakiranye Spain eyo olw'ekika ky'omupiira ekiriyo. Kati Ateta adeployinga Spanish philosophy ebungereza kivula balinamu kaako tusambe ogw'okunyumirwa tetumala gabatukana. Kati ajja kujja wayinza omufavoringa olw'ekyo but ogeneralizinga ne league mwazze nti bw'ajja mu Arsenal esamba ekyo bagenda kwesamba boka. Kati otunulira opponent 19 bagenda okweŋŋanga style of football gye basamba nga ne Guardiola abadde senior w'ekika ky'omupiira ate takyasamba yavuddeyo. Kati tumanye Enzo Maresca kyagenda kuleeta being an Italian. Ne Guardiola abadde yakyusaamu ng'emifumbi ati badde bitabuse nga demand ng'okubanja yasooka n'akabakuba ne mukagwamu ne mutaliko mumenyera abaana kuba kati agenza okugira ng'aleetamu ku basajja abagumugumu bano ba Antonio Semenyo. Omusambi nga Antonio Semenyo nga tayinza kujja ku list ya Guardiola kwa sababu bayagala alina kuba mu Madrid actually Semenyo bw'omutunulira figa ye gundi sigwe yasalidde mu World Cup n'amwetondera Lamine Yamal ali gwe yasaze ayina omusambi gwe yasaze yani oyo omusajja yasala ni mama Doku yasala Doku ku beligi ya mweno wansi eno namuga wayi yasala abaana yagenda okuddayo ekanga omukyala nga omwana siwo kuye bakoze omwana so kati Vini
kiri 50-50. Yeah. Olw'environment yazeemu eya Arsenal tesamba kyasamba balina demand ebbalibbali gye bayita eno wakyaliyo demand kwakati olowooza mukoti wabaze anayita wa Martinelli wakyaliyo ka vacuum tanaba kakasa nnyo bano ni Madueke abateereddwayo bakyakaluba nnyo so bwajja ayinza okufuna omukisa ogusamba yeeyo but deliverance tugimanyi nti bwanadda mu bumodi mu basajja abangereza abali serious obuvune bwayinza okufuna buleka wa ttiimu ya Arsenal naye nga ye ekisooka linnya ddene erinnya alirina bw'oliteeka mu ttiimu nga Arsenal wa champion b'Ebungereza baba gaseeko as brand ekyo emijozi bajja kugitunda business was bajja kukola Vini ajja tunda emijozi mingi nnyo kuba linnya ebimu ku ebyolowooza Arsenal byayinza okufunamu but end result gye weetaaga omusambi okuba mugambe nti yoyo moments Vini tulabye azimeekinze ku ttiimu ya Arsenal wayinza okuba akabuuza kubeera nze ng'awagira Brazil ezimu ku nsonga z'enkyawa ezisize nnyo omupiira gwa Brazil ng'ogyeko ekyokuba nti ebitone bikyaliyo but tebalina karakita abasambi aba Brazil bangalo bunani omusambi ali serious fa basembye okulaba ku generation ebadde golden generation yabadde alima nga byonna abigatta dalima omulaba ng'amanyi omupiira ku kigeto gumujjako but tomusukuma n'omujjawo video lwayo mukwatako n'agwa najja n'ayagala okuba ekikoni kaleekaana ne kava nakokoka dalima genda olabe clips ze zonna tebabikolako bali Rivaldo si kubawana tebabikola ba Roberto Carlos mbwajje akwa retaliation girina eyo be basajja benkugamba bakafu so golden generation ye yasembayo era yasigala ng'etuwa essuubi n'okwenyumirizaamu bagattanga bibiri olwalira abaana bonna batunuulire Hendrick namukugambako ko wano ku malala ge balina at 17 years Madrid olwamusiinyako najja Europe esente ze basooka omuwa yagenda ku wolotale obufumbo obutukuvu mbuyita mutya matirimonio yagenda kukola matirimonio otegedde excited teenager naye nga genda olabe abasajja basamba omupiira batongoza obufumbo ku myaka emeka okwewa obuvunaanyizibwa because eri omuntu ayinza okukitwala lightly but omuntu okwekomitinga nti kati ndi mufumbo biri official omupiira gwa kumuvinga tobeera na waka wankala yes kalowooza ku family issue leero musambidde Valencia luli mukkiridde muli eno luli muli eri mumalako ensi yonna ate jjukira mulimu ne Bulaaya muli kuliko Bulaaya kakati ate coach yakolera timetable y'ekyeggulo kyeka wagaa ti kyatuyinayo omupiira ennaku 3 sagala muntu ali akyegguloka kati omukyala nagaka meetings at 18 years kati be Brazil waabwe tulina olwaleero ba Vini ne beewulira nti bawagulu nnyo Vini ebumu ku bukuku bwalina ne Mbappe takkiriza nti Mbappe amusinga mupiira buli omu alina amaanyi ge bwe gali tebagenkanya Mbappe ateeka okuba deliverance ye statistically esinga ku ya Vini Vini ebyokulwa n'omupiira abantu kuseka kubisa ku nduulu ayinza okuba bisinga ono naye kati ye oli ekimuwa ennyo amaanyi okuba nti ali proud ono musajja wattu tetumanya ni gwe yasanga nga ave Bufaransa ngajja ebikopo bikyamwesambye kati kalimwe kavimbira abadde eno nga kyo kirinnya mulangira bikopo nga tubiwangula nina zira liga Champions League wansanga mufunye naye gwe kati wakubira ekisajja kyatubambi nkibuga nange nina engatto nze nina engatto ssatu aramugamba ebyo byeri tojjuka bya wano World Cup tagata ku Madrid kati wava akakuku ako wekavaawo ono kwewulira naye nga Vini nga bwegambye ebongeza baba weetaagamuko ka element akali aggressive okwagala ennyo koina okugattamuko okubanga ate era bibiremeseza omufuvuko ono Trossard yafulumya Trossard abadde amanyi omupiira nga alina that leather foot naye nga kyogattako ku leather foot awo mazo sala abasajja yasala omusajja ne bamusima mu ttaka owa Spurs yali Pedro Porro ne bamusima mu ttaka kati bwamala okukola ebintu nke twalinga tubanja Lamine Yamal olulinga yakajja ng'asala abasajja ne babula naye ne tumugamba twagala wali n'atandika okuteebamu Anthony Wamani ekyamulemeseza omupiira Ebungereza era bw'ateeka kagulu n'agira ati neetolooza nakola nebisibe betaage Bungereza era gwamulemye bagala akatimba kagize kazi kati ya Vinicius era labere ku Antonio mu Brazil mune yagenze ku Sociedad n'ayakirayo wano kyaganye nti olina okugattako ate challenge weri n'aba Brazil wabo going forward ova ku namba ezo eziri offensive ezitali conservative ziba kubanye Bungereza nti botagatta ka aggressiveness element kikuba nga Casemiro chovolaba bakasemiro ba Gilberto Silva they deliver bali wali conservative manyi muko abo badde bonna abasinga aba Brazil ojja kuba menya amanya ba Bruno Guimaraes
Bruno has delivered ku Newcastle kyovula ba Arsenal mwetaga era bwajja kukola kuba kati Declan Rice obuko bwalimu Zubimendi ngali 50-50 kirizo bagana Bruno Guimaraes leadership skill jaina na experience gali mu Premier League at 28 ajja kukubira waawo quality wise oboleso obusambi sekuntebe nti Declan Rice bwaba alwadde ngabe batandise okulwala kubanza alabula aba Arsenal kati abatulaba mugenda kulwaza abasambi mukwatane ku mitwe abasambi badde for like 3 to 4 consecutive seasons atenga zonna basamba maanyi akapira akakwafu Champions League babadde bamukubanga tebakola bubi Premier League yali kye kyakuba Liverpool yatu otuka mwena ne mugwawo injari ya Saliba ogiraba banji tebamanyi ko yavudde fatigue omusajja terina yamukoonako wadde tewali wadde tako yenyola bwenyozi bwati akuwa omupiira gutomere kugenda ebweru for a corner mukwenyola bwati enkizi gye yagendera neetadda bagenda omutwala mu sikani nti myezi egyo nga tewali amukoonyeeko era abasajja olwasikanze bagamba ono tetumukuba ekyambe kuba bakuba ekyambe okomawo mangu mwezi gumu kitundu n'okomawo naye obuko obukyakuli mu mubiri obwakwafekitinze kye baakoze bagambye tumuleke awonere emyezi egyo nga bwakenenuka obukoowu adde nga refresh ng'alinga atasambanga ku mupiira kati Arsenal weegenze Guimaraes ajja kukolera because Declan Rice akadde konna yagenda okudda ku ndiri wali season egende bagirangirire so mbadde nkulaga ekika ky'aba Brazil abayinza okugezaako okudelivalinga mu Premier League siri ebifo by'aba Vinicius bifo biri conservative era bagezezaako bikokufa kwa Gilberto Silva Presido bwanoga ababaddeeko ba Guimaraes ku Newcastle gunoze negenda ombuuze bali Charleston ba Anderson de Gundi de Abru bonna bali offensive musanvu munana bikitukubanja bingi ebungereza wano tebayinza kudelivali Lajabu Bogere katuyingire amatikira ga Ssaabasajja Kabaka myaka 33 nga tutedde Ssaabasajja emyaka 33 n'ekisaawe kyaffe ky'ebyemizannyo tutemeretemeremu tujaguza kiffe nga bannabyamizannyo myaka 33 ekigambo kiri kimu tujaguza buwanguzi kati bwe tulina okutematema naye nga bannabyamizannyo kye tujaguza amatikira g'abeene emyaka 33 buwanguzi totya ng'oggyeko omuntu emisinde egiri gye balabanga egy'okulengezaamuko naye nga contribution yagyo nga tuyitera mu byamizannyo gikoze omulimu gw'amaanyi nnyo despite obutaba competitive but line esigala bakirowooza mu line ya byamizannyo era ministry egitembeeta ya byamizannyo etuyita eyo mu kulwanyisa endwadde eziwerako ddala eyo ne tuyita eyo kakati ekifaananyi ekigazi eky'ebyemizannyo tukiretera mu mupiira obwakabaka tebwawambagatanya mizannyo mingi nnyo tukole kiri baatula ne balowooza ng'egimu ku mizannyo ginnansangwa wano tuyina ejaffe gye tuzannyira mu ndoomo ng'ekigwo omweso mwegiri egy'omundoomo era gikyazannyibwa nakati naye omuzannyo gw'omupiira ekyokuba nti fufa pulezidenti eyasooka ddala mu byafaayo by'omupiira yali Ssekabaka Daudi Chowokubiri fufa eyo ejja mu 1926 baselebratinga dda emyaka 10 egyo kuba 1926 kitegeeza 2026 myaka 10 egy'omupiira obwakabaka bwagutembeeta ne bugwaniza ne bugukwata tigwe muzannyo ogulina okufuuka number 1 sport mu byonna kuwagirwa kuzannyibwa kukola biki kati egye tuva ng'obwakabaka kati nojja ku myaka gya 33 giri mu 10 kyenkugambye ekya Ssekabaka Daudi Chowokubiri mutunokola 33 ejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri omupiira gubadde musaale nnyo mu nkulaakulana y'ebyemizannyo mu Bwakabaka ekisooka omupiira ogwo gwesibako ennyo baagulabamu ennyingo eziwera era ezivuddeyo ng'okugatta abantu ba Ssaabasajja vibe ogiraba ow'Ekyaggwe n'alumba essese ku bizinga n'alinnya ekinaala nga teyeetiridde n'asisinkana n'abeeyo abasese okitegere ebidiya tetubimanya oba babaana bazadde baana tetubimanya omusese muki onakyaggwe oba oliawo webugerere agende buluuli mupiira gye bayise oba oliawo atokose ettooka ery'omu Nabugerere yamujja buluuli lubagendo samba eddiba olaba ti abantu babeere tebabawadde wadde mwagaja gwawukana mugatta obuli ow'emawokota akimye mu kooki afumbe wakawe kooki lyali ddiba
ng'akaana kawagira ddi bakatuyita mu maaso kabuuka nenga kano teyakalekayo nakaite mawokota ogwo mupiira mupiira okulaba golowooza byakukisa eddakiika 9 ne mwalimu ennyingo nnyingi nnyo golowooza senga omukoci asirikidde koci eyo rakaijali teetabiseemuwe mawokota bandibadde batya kati ekyo ne kibeeraawo okuza ebitone by'abavubuka kyali kisaale nnyo era kituukiddwako olwaleero senga otandika kumenya lukalala lw'abasambi ba mupiira abaganyuddwa mu mpaka z'amasaza omuzungu agamba luli endless terukoma omupiira guno abantu abamu tebagutegeera lwaki tusoosowaza amasaza abasambi abo tebazaalibwa mu masaza babayo nga bulijjo basamba omupiira naye nga nawe kwefu tobamanyi nange sijja kwewayiriza ow'amawulire nga sibamanyi era nze mpanyi ekitiibwa abasajja abo olukiiko olukulembera ttiimu z'amasaza abasajja baffe fetta abasambi nomugamba akaana ako wakajjewa nti nagenda wansi ey'embaale gye bandagirira paka otwatuka ku muzadde waako ne tukaleeta eyo wansi naye nga akaleeta kuba mpaka za Buganda abuse ne boundaries za Buganda kuleeta musambi asambire eno ensi emutegere kuba badde temumanyi ensi naffe tugattako maanyi gaffe nga Terefina ne CBS kaako kasajja kazibu nnyo kawinga Express nekatwala Wakiso Giants ebadde weeri nekatwala n'agenda mu Villa n'agenda mu URA ne bagenda wa nga batandikidde masaza era ensi bamanyiraawo era otandika omwogerako saza naye ng'eri abadde alina gy'asambira naye nga platform temala kumwozaako namulaga nsi nti asobola naye ng'obusobozi abulina naye nga masaza ago golaba era olwaleero okumanya amasaza gano tukyagawa nnyo ekitiibwa okimanya edda omupiira gw'edda gwayinanga ze tuyita tiers emitendera nga si kyangu kyabuuka mutendera na gumu ng'abasajja bakubanga zi 4th division eyo ng'osooka n'olwana emyaka nga toyinza buuka 4th division kujja mu kati gye tuyita 2nd division ye big league ng'olina genda mu 3rd ya region mpola mpola okulaba otyo kati n'omala mu transit y'okkuza ekitone kyo emyaka nga 10 gyo oyita buyisi mu mitendera otuuke waggulu kati bw'otuukira mu myaka 10 ogenda sustainingira myaka emeka okubire ku tii eyo tuva abasajja bagendanga okujja okumumanya ng'alina ebisala emyaka agenda okubanga avaayo nga alina emyaka 3 nga mu 7 kati agamba ate baakamumanya ate ni nasooka asala 17 wawuza omusajja alina oluba olinga olwagonya aba atya wa 23 omusajja alwanira future yakakuba akajaze mu Super League bwabeereyo myaka 2 agende shunga akwata ejjambiya eyo naye olwaleero essaza kyerikoze okimanyi abasajja bateekateeka empiira gy'amasaza muganda wange ne bakureatinga competition nga eri equivalent ku top tier football omwana oyo ava wansi ku mutendera gwe tugamba ogwa region 4th division n'amasomero be basambi luli benkuwa nga tutunajja ekibazo kyenja kuwa ku kyaba ne bakomezaawo abakuliridde emyaka bempitanza abakadde nga tukyali eri ekinyusi ky'amasaza gye kibadde kizimbiddwa ku promotinga bitone kuba mbadde mu nnyingo zenkugambye kutumbula bitone ze tondeetera alemereddwa mu Villa mb'oyo akome wansi ntumbula ekitone nagukola omulimu nengukola ate alemereddwa ate era akomewo mutumbula ekitone sijja tumbula bavumbedde abo mbagobi kakati abavubuka abo olwaleero giri emitendera gyayitwangamu abedda tebakyatawaana nagyo omwana ava mu ttiimu y'essaza ng'akubye n'emipiira emikolowooza kuba kati olwaleero asamba emipiira 10 egy'ekibinja omwana we 10 gimumala okuba nga gimukoledde akatale kati bwagendako mu knockout wali n'akubayo emipiira ng'ena that's quarter 2 ne semifinal 2 oyo aba amaze okuba akajja akagenda ku mipiira 14 ensi eba emutegedde ng'agenda mu Super League abasajja gye bakubiranga emyaka wali wonna abuuseewo anti ku bunovu ne competition y'amasaza ekozesebwanga olupimo emaze omuteeka ku lupimo nti akasajja ko kyekakuba bwajja mu Wakiso Giants watabbo era abavubuka babikoze tebadde bya lusuusuuto ligi olwaleero yonna bw'otandika gyaseesinga waakiri tugambe ebitundu kale nga 5 ku buli 10 50-50 abasambi abakuba mu Super League ya Uganda masaza products nga bavuddeyo buvibwe bati swi n'avaayo olwaleero tulina omuvuka mwita Jimmy Kalema Jimmy Kalema yabadde mu bachampioni babuweekula in fact yabadde top scorer w'amasaza kitala n'emutwala omuvubuka olwatuuse ku kitala wabaddewo ba senior players ku kyoto
omu kubo ye Patrick Kaddu we mwogera abajjukira AFCON ya Uganda nga tuli e Misiri omuvubuka yateba goal twakuba Congo goals ali 2 emu kwine Patrick be bateba kuba omutwe oyo Patrick Kaddu gwe kugamba yabadde yakuba ne AFCON n'agenda ko ne ku pro yabadde ku kyoto kyaki kya kitala ng'ayinawo ne George Senkaba naye olwaleese ekivubuka ekikyali ekiri aggressive ekiri energetic kyawambiddewo enamba ava mu masaza abadde wansi eri mu kyalo yawambiddewo enamba ku top tier level kati bagenze ku continent agenze kuwagwa continent mu CAF Confederations Cup tekyetaagisiza kumala myaka 10 nti bakyamuteekateeka ku kitala bambi akya tannaba kumanyira straight away kati nkulaga betwenyumiriza nti tournament mu myaka 33 efuuse eyenkanankana ne Uganda Premier League amaanyi g'okuvuganya nti omusambi asala busazi najja eno nga tebakyetaaga budde nti tumuzimba oleda abazimbiddwa eri olwa competition ezimbiddwa mu masaza ga Buganda abasambi abo bwe tuboogerako ng'ogyeko exposure nti ensi ebalabye exposure ejja n'akasente tejjiraawo nti bulungi bwansi batazze kukola gwa bulungi bwansi era exposure gyafuna afuna akasente najja mu clubs ngezo kyona kyaba bategeraganye naye okkiriza nti obulamu bwa bujja kyukamu ko kusinga gyabadde eri mu kyalo kati awo abamu abeerwanyeeko nti omutendera gwajja ogw'amasaza ebisigalidde bibyo abeerwanyeeko bagenzi bakwa professional football Steven Dense Mukwala ali muzimu ku timu ezisinga obugagga e Libya era olwali omuvubuka oyo mugagga afuna sente yabadde masaza top scorer 2017 ng'ali singo wano we yavudde Vipers n'emugwamu n'emutwala snatching him from single to Vipers n'agenda koko ku Maroons n'akwa Maroons n'ajja ku URA yayiseemu n'agenda ali Misiri yes gigi ya soka yali ya Asante Kotoko Ghana kati ali Libya twogera mu dola kati yes olwava ku Asante Kotoko najje Tanzania wano Simba n'aziola we yavudde n'agenda ali Libya good money but from 2017 to today emyaka 9 obugagga bwalina olio we mabega nga tamasaza tegani najja yandibadde anti emyaka kyono omwenda nga akatakola bugagga Mukwala oli jali ja kuyita mitendera jinesi achali kataka mulabe achali akikajjo mayiri batu wange kusibira kikajjo atula kasweri katunumba daga ekikajjo sa trading neddamu nojja ono mwana ali mukunganya sente ndiruze nkugamba ezo ngo jeke zali local best wano tezatambula bulungi naye bwe yagenda kwa Asante Kotoko good morning bwe yagende kusimbe Tanzania sente nungi kati Libya jali good money nkugambye 2017 yabale top scorer wane singo bamusise n'ava abavubuka abalala waliwo omuvubuka kati abadde akutaka ennyo Judy Semugabi naye yavudde singo yali top scorer wa yamuddirira 2018 Mukwala 2017 ono 2018 Semugabi Judy agenda ku Mbarara City n'ava n'agenda ekitala kati ali kujja mu South Sudan but guy afuna sente obulamu bwakyuka n'aba muri kubegabega kati bali okay alina batobe baweerera platform eva mu masaza waliwo omuvubuka mama kankuze mabega kale Bafaruku Miya abo bolabo olwaleero masaza products era Faruku Miya ekimwogerwako nakati omuntu ajjukira final ya Mawokota bebali Mawokota yasembe okuwangula ekikopo kya masaza 2013 yasala abasajja free kick nakati abagira abakyagira babweti ngenywa nakutula abasajja Miya Faruku masaza products era java yali eri asomedde Butambala aze ku St Mary's biki masaza nakuba akajji abavubuka bajja walu ya masaza products Mawokotaawo bama Exerumaga babaddewo so ku myaka 33 ejabene tuinako 22 ejempaka za masaza since biliena ekyenjawulo ekiri mu Bwakabaka era lwaki tulina okujaguza bana byamizannyo ensi yonna weyebakira wansi nekkiriza nti teri wadde kya byamizannyo kiyinza kutambula mu nsi eno nga Lumima Mawuggwe afuuse Lumima Mawuggwe nga n'omuzungu agaddewo buli kintu ngakkiriza nti tetufa wogula wooti ekiwanja anti entuuyo zijja maasuka anti bakole bati ono olukuba bwati Buganda yagamba musaaga ne tukkirira enjeru
ne bakola SOP zone zali zetagisa balitanga kibinja ku kibinja musooke mujje mweyawule sura wano twakuba tournaments 2 consecutively zali successful kati muri wa the victim ya covid kati tulina wadde gwe tu afiride muti twejjuse lwaki ye mame paka twazirekayo okuleka okwenyumiriza mu buddobo n'okwesiima obwesiimi 2-2 mugumu Buganda mu Uganda yonna Buganda yokka yakuba tournament mwonna ekyo bagere bakinonyerezeko Ssaabasajja Kabaka tiyatiririra bitone abagambe Eddiba ligende mu maaso olukiiko olwalukulirwa omukulu Sulaiman Sejjengo ne minisita w'ekitiibwa Henry Ssekabembe ne bazambala jukira challenges ezaaliwo ebiseera ebyo nga Walusimbi talabika bulungi nnyo tournament y'emyaka 2 ng'oyina omugugu w'abasambi n'amasaza 18 obateeka enjeru toyina mulyango tewali gate collection tewali ki Buganda negamba wacha tournament nesambibwa ene tufuna ba champion babiri that's Gomba 2-2 ne Buddu 2-2 mugumu nga tukuba kapira akali ka social distance ako akali scientific Eddiba scientific Buganda yokka mu byava by'omupira yakube Eddiba scientific tewali mulala kiri mu myaka gina 3 so bawulira tuefanana bwe ekyo ne baba muzungu ene jali yekanga amanyira ddala omulamwa gw'Obwakabaka nti mbyemizannyo twasimbira ddala amakanda abavubuka bangi waliwo omuvubuka bamwita Kenneth Kimera abamu ku baakafuluma amasaza ebbanga siddene yasembyeyo yabadde mu ttiimu ya Gomba awo najja ku Wakiso Giants ng'ekyaliwo omuvubuka oyo lwaki mukuwadde omuvubuka oyo naliraana nnyo obulamu bwe kati ng'afuna ddiiru ya Vipers ng'ajja ku Wakiso Giants Wakiso Giants yemu ku ttiimu ezibadde zireze nnyo abavubuka b'amasaza bayiseewo ba Brancha Mulamba Marvin Nyanzi Titus Sematimba Owen Baba bava Buddu eyo basambi bangi nnyo kati abegamba ba Owen Baba bali mu America Saza boy bali mu America eyo gye bali gye bajogera muganda wange Ibrahim Ssekajja yamutwala gyali eyo kati Kenneth Kimera gwe mbadde nkugamba bwagenda ku Wakiso Giants akukuba gunoga kimwenda kizigulu by'abasajja okibakwamu amabaawa kiringa Lukaku nga kitendeko ngona oli omukadde sono era jogera kole olutachi ali Lukaku ono menamba ono tira menamba Lukaku Romero oli ali Lukaku aide ekintu kye yakola ku Champions League Man City ng'ebakuba ekuba Inter Milan ng'atuludde mu katimba k'abasajja n'omupira ngataweta era bamukomezaawo mono n'engambala baddo bano so Kenneth Kimera gwe mbadde nkugamba ddiiru ya Vipers ejja nebuuzaako ng'eyali omukuba mugayidinga nti nkola voluntary waka wange omuvubuka nenkuwa ebigambo byange 3-4 ebikugattako ne mugamba ddiiru ya Vipers sigigula si mububi omusambi w'omupiira ine ddala kati mu abaana abakula emu kubikuza careers zammwe bakiyita playing time buli mugigi ogukula gwonna nga tegunnamatiza nsi obudde obusamba bw'oba nabwo obungi byonna ojja kubifuna bye bagamba bino birungi biri maaso oba ojja kubituukako naye the moment n'ogenda mu environment etakuwa budde ensi ejja kwerabira ovumbere nawe weetamu ekitone kyo kati akasente kazze wano naye nkatulira okubamu ebisoomoozo ebyo ebitagatta value ate asigala asamba ku kisaawe yeyongera value because bw'osamba mipiira 5 statistically fe ababala ebibalo nti striker kikuyemu goals 3 ebalo biba bikweyimirira then amaze Soni enamba ng'afuna good money naye nga tajjako ku kisaawe mulaba gwe tojja kujja mu mbozi zaffe za statistics tutunda oli ayina ebibalo ne mugamba okoze otya nze mbadde sirikomendinga manyaawo ojja tuuka mu budde obutuufu nga n'okuzitowoozi toyo singa kati senga osooka n'oyitako wano ndaba playing time wano agamba omanyi nkubuulire munnange njagala zimbiramu amanyumba yaŋŋamba ekintu saddamu mugamba nti ki aŋŋamba gwe mukisa gwalowooza nti guyinza obutadda omugamba wassalaamu leero n'ajambala kirooto kye nakituukiriza eggayaazawo n'azimbira maama ennyumba Eddiba ne liseebengerera playing time weyagenda nga waliwo basini ajjukira ogenda oli muto environment gyogendamu eri ababaddewo emyaka 5, 6, 7 basitabaawo abategeera playing time neegaana but ne bamujja ne bamwazika ku club ya Express ezimu ku clubs zinali nkola ki ndikomendinga weyali ajja ofuna playing time agenda otuuka ogenda ku Vipers nti ddiiru ya Vipers ezze ekisooka nga azitowa ekyanga yongedde ogundira environment nga teyinza mutiisatiisa naye
kalo atagera kibi olwagize nga afuna loan deal kajja ku express atenga tegasumuluku kamagolo ngaga kuba Vipers nga tujja mutunda juu abade ku loan deal aba akwebe obusajja abere wano ostegera kati gano akasembyeyo twabade tuli awo bugerere nevaamu omutebi ali ku express kati bamwita Henry Wamala wali awo express ejudemu kati bana ba masaza wali awo ku omupeera Edison jembadde nkugamba ey'omunda wali era Vipers yatwalayo omusayi bamuyita Amuru Munogera muvubuka mweru muwanvu dictatinga amakati era yagenze nabo mu Sekafa gye bali okugamba kati begamba timu nga Vipers olina okukkiriza omanye talent obunovu bwayo nti from Buweekula to Vipers eyagala continent eri mu region ezoganye kuwamba region egende ku continent so omanya omutindo gw'omupiira gw'amasaza obuzito bwagwo amaanyi gaagwo kwegamba n'okuvuganya okuli mu mupiira gy'amasaza ddala kuli high so generally mu myaka 33 wow omupiira tugamba bugambi nti tweyanze egesa abasajja kabaka otukoze bulungi nnyo administratively abantu basomye omupiira muganda wange omupiira gw'amasaza ogwo galina omupiira gwalina ekigambo ekyaguliko nga bulwobuli olinagamba nti akuba gwa saza ngomanya akuba byabakyakayiga byabamaca alina kyamanya akuba gwa saza mukyala wandabye tu akubye gwa saza tuntumula omupiira gw'essaza abasajja basomye omupiira okuva mu butendesi mpulira n'amateeka agaliyo makakali ogenda olya ttiimu yonna bagiyiye ogenda okuwulira abasajja batendeka omupiira olwaleero anti oli badde baviira ddala mu UPL kafu okwakati wazeewo keri bakwatamuko olw'okwagala obalansinga eriwaayo ku budde wemalire eri abeeno babeere beeno abeeri babeere tekwagala eno neeno ate nziruseko mu nkambi eno ate naye nga luli CAF coaches ne batendeka eno okulaga omutindo bujja mu kusoma abakulembeze b'obukiiko obwo administrators enkiiko z'amasaza ezo bazisomeseza akapiira muganda wange tokyaleeta lukiiko kwefu amanyi okwogera tumuwuliramu abeera Mukeze Express tuwulira amanyi okwogeramuko ku byemizanyo jangu gwe ssentebe w'olukiiko lwaffe tebikyali ebyo abasajja basoma akapiira okategeerera ddala ak'amasaza football administration yes abasaza golaba ne bayita ab'amawulire okimanyi nti okubeera munnamawulire w'essaza kikwetaaza okuba nga opracticinga journalism toleeta ebibozibozi by'ombuuza amawulire njagatuuse eri ku luleereetu nze ku kyalo okwo nze nyera n'ekizindaalo nze mbika abafu anti twagala okwapulayinga ethics eza journalism nti bwe tukuwa eddimu ly'okutembeeta essaza ng'ow'amawulire byokola bigwa mu kifaananyi ky'ow'amawulire oba gweokola bibyo kati baagala asomyeko teasobola okukola application ya ethics ez'amawulire yani kyekimuweesa obwamawulire bw'ekyaggwe olwomulabadde naava ebusiro naddeno Kyadono njibaddeko emyaka egyo. Tutose tukaba kati nakoye bukoye. Kati wawumude. Myaka kati giri ebiri ogwende na guno kago ne mugamba kasokeze ku mukka. Nali manya kati ile wakasosika. Omukande akago. Kago na mugambye kasokeze ko manyi mirimo gyo gyabwa na chewa. So otuka nga tosa owetaga muka breather namugabe emyaka 5 kuva 22 tubadde waawo ne ba Joseph Mugisha nga tutembeeta so ne tuwayeko so batuka ne bakireta bwe batyo nti abantu ku lukiko balina okubanga bayivu mu departments zaabwe ezo aba safety emisomo giri mu mpaka z'amasaza owekitiibwa Hassan Chiyemba baba wango yedira kasimba yasinze okusomesa ba safety coordinators abamasaza alinye ebizinga nagende sese nagende kusomesa siku deployinga ku match day sazo dibago mupira gwa vega guva kugwe eyito wa security gatobitegeera engumi etandike bawoze mukaga bafu engumi bwetandika kicho inokola siku kyamuka nojeta buno ofugiza kubanga okusoboza okuliwo kubaji ba security personnel ku match day ebisere bisinga baba home team home team nti Kyaddondo ekyaza buddu kati kiba kizibu buddu leta ba stewards bayo Kyaddondo e deployinga okuva kwa stewards police some UPDF personnel okutighteninga security ne ba bouncers kakati boba toli mutendeke gwe steward obumukubu kwa kurizo ba ku mateeka ga steward kisawe kikuwa mugongo mbalaba abasajja babera batududde eri toyina tuna mu kisawe anti omulimu gwo bano bola baba ne bavako obuzibu kati obuzibu bugwa
nadde moment excitement golo oba kini nnyo ani ayinza okasuketipa ani akuba munne ngumbi gotokyuka gamba akoze atya ani atebye yeffe kwejukira oba wa Kyaddondo kati olina kubaja Kyaddondo kucemuka ebyo bw'oyingira ekisaawe okucelebratinga eno ebizibu ne bijja bayola steward yali mu kisaawe abantu mufulume ekisaawe nga ne steward yali engumi etandise okunyooka ak'obuntu okambadde batukuba batya omugo okuli okumpi ogukutte okuba wa buddu oli steward wazze kuuma mirembe olw'okuba waliwo akavuyo akazze against tiimu yo nawe oketabyemu olwane kati bo nga bakubangula nti ate kati awo wali ekinyusi kyokkakkanya embeera neutralizinga ebya Kyaddondo tyakudiploiza oli weeno byeyambule bako mulimu asasa geyo gimalirize ereme kostinga mupiira kyovulaba olwaleero kwefuna omulungi atulaba okimanyi emboozi z'emipiira okuyika tezikyali nyingi titegyawedde n'ebyabangawo nga ne bu factors ogenda okukola assessment nga buli mufe kaseera byoli bitakanya namenya perimeter face najyo mu kalituusi nabyetabamu lefu agambye koona nti tekijja kusoboka ngwa tebisoboka gwanigo batye koona anti ndi muwagizi weno gye mukuba ekkoona ototya golo yaffe kati byonna mu masaza okubangula okuli mu masaza kulaba nti amasaza geeyongera ddala mu aspects zonna talents zifulumye ensi credit egiwadde then administratively aba safety kati wetugenze mu myaka 33 gino gye tugenda ojjaguza watemeddwa evvuunike ly'ekisaawe ekyebuddo kituumiddwa Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri first FUFA president 1926 kati tuli ku mupiira ogulaba Buganda bwe gukutte n'okujjukiza memorizing ebyaffe kisaawe evvuunike owekitiibwa yalitemye ababuuza Buganda yekoze eki ekisaawe wekiri oyagamba nti Buganda sente terwawe ziraga yakugambyeko nti wali ekisaawe kigenda okuzimbibwa simanyi na kumanya emikago gye bagira nga tetugirabamu ekisaawe bakitumye Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri Ikop Stadium oyo munamukago agenda okwanguyiriza bannabuddu ekisaawe ekyo kulaba nga kiggwa kituuza abantu emitwalo ekyo kati enkola eyo ngenderere tegwa bugwi obwakabaka bwayise enkola enteekateeka namutaayika byonna ebyo mwebiri gwe bolaba success gyolaba yonna naddamu byemizannyo bigenderere tewaliwo nti kigudde bwekanze tournament neeyitimuka ekyebisaawe kiri mu nteekateeka ya bwakabaka amasaza gonna 18 era ebuddu batongoza ebuwama Council Dennis Bugaya agenda okuva ku lukiiko olwo yali amaze osiba Bugwe ye gwe yasookerako omanye ekirungi kya Bugwe advantages azirimu ekisooka ku match day bino ebyabakuba ebiveera mbotodde wano biki okontrolinga bulungi gate collection byali kuba era munda mulimu abantu bangi ku mulyango kuliko kyolo bayiseewa kati okontrolinga gate collection ofuna akasente akagwanidde deployment ya security eba ntono okitegeera bino byoleeta abamaje abangi abapoliisi oleeta abatono nnyo bayamba kuba stewards bo kati cost sezo ne ziba nga zikendeera byonna ebyo bigenderere bikolebwa Kyaddondo yamaze otongoza nayo yika 10 ziri wali Gombe awagenda simba okuzimbibwa ekisaawe kya Kyaddondo olaba nti amasaza gonna waakiri enteekateeka etandise okubunyisibwa era nga ngenderere so byonna biri myaka 33 gye twogerako nti ebyemizannyo mu Bwakabaka tewali webizikiriridde wadde okuvumbeera wabula buli lukya okubirowooleza biyitimuke bigende mu maaso newankubadde twakomezaawo abasambi mu mpaka z'amasaza era wedda njala kubuuza however on my history yabangamu however wetaaga okutereezaamu nga tugenda mu kati history agamba however kati fe abamu aba Cambodia tugamba therefore fe aba Cambodia tubeera ba therefore kati fe ba historians bugamba however tugende mu therefore another 21 days awo netufa so ekyabasambi ekyokukomyawo abasambi abayitamu edda ne bagenda tubayita bex international bex professional ex masaza tubayite ex masaza players ate nawamu no tebakwako kwate jagama ex masaza nga ayitako mu masaza abamu tebagakubako yatuuka butuusi waggulu eri kati kiganje yayita
kati etteeka lwe lyazze erimu allowance okudde eno bagenderedde ki mu kyo nawulira koko mbu competition kwongera competition bavubuka bano naye nga nze bwe nkuwa olukala lw'abavubuka abayiseemu nga bava mu masaza nga tetulina bano b'ogamba ba competition babadde bataputa nti competition yamaanyi mu masaza nga nkujuliza gye bagenda okimanyi nti ne mbamu ku bavubuka bana bagenda okukomawo mu masaza abababuzizza emirimu banate abava eno bamusaayi muto ne yeesanga ng'ensi bwe magamaga nti ndeetaani ku kyotaawo ddala aliko kati alina baleeta kwefu owessaza ava ekabula yaliko kati ono abadde mu ngalo bunani ayise windo ali mu biro bye ebisembe byakawungeezi takyewaayo nga batamiringa contract kati ng'amala omwaka gwe gumu ali unemployed kubanga etteeka ligamba sizoni ya Uganda Premier League yakakomekerezebwa buba tobadde nakakwate na tiimu ya UPL nga tolina license oba big league you qualify to play in masaza era abasinga bonna abazze kitegeeza badde bali jobless naye ng'omusambi omulungi gwe gwotaputa nti aleeta competition mu masaza kyekimuleesezza ku Uganda gy'omanye eno nga tukola bitole bya mmere zenkozewo zendya omala kya sizoni namba nga tolinawo okuba kapiira osobola okuqualifyinga okujja eno gwe gye baŋŋamba mboleeta competition mwaka mulamba nga babana bolaba bali ne mu Super League nkikubuulire bwamala osamba Super League olwaleero enkyalina ekitumba kyagendako kataka wali ku Messi akoleyo egyo kati nkulaga obwetaavu bw'abasambi abo kati lowooza ku w'omwaka omulamba nga takuba talina license talina contract obulungi bwe gwe bwonkakazako nti aleeta competition eno buluwa ate nga nze nkwadde statistics zange ezikumatiza nti competition eyongera na kulinnya buli mwaka abasambi abafuluma quality yaabwe ebeera bweti luli of late nga babatwalamuko yakava mu masaza katumukuze kasooka manyire environment mwaka gumwaka ebiri eri emabega ddala naye gye tugenza abavubuka immediately bamachinga ne odds eza UPL gwe bootaddemu ate abava eri be balemesezza okufuna we basamba nti balese competition wansi nze nga endowooza yange mba sikigula kuba statistics nzirina ekirala kwefu olwayo ku level gy'oliko kwotambuliza obulamu bwo ne wabaawo omwaganya ogugamba nti osobola okuddayo ewaka ewamuze n'obeerako emyaka ebiri n'osinziira ng'omwaganya bagukuwadde oyinza obutasobola kugukozesa kubanga omanyi okuddamu ositukaakwo olina sigala mu mbiri geeno mwolwanira okuprovinga odds because already you're meant to be ku level eno kati mwozoganyiza bagenda okwekanga ozeemu okubi akagisamwoya ku level eno bati okudde wa muzeeyi mberewo emyaka ebiri taata yaŋŋamba bwe bireme munange jangu yanterawo omwaganya bakulabe ng'oli mu kishoti okimya omugaati mu dining ne bato banno ku ssaawa 2 zikusanga waka ati you have to apply amateeka ga waka obadde weggulira pikikye n'okola otya ne pikikyewo kati ozze wa muzeega ssaawa ezo zeewange wano wakomyewo kati abasajja begamba bwe bakomezaawo mu masaza kati waliwo eyagenze Sese sijja mwatu alinya agenzeko ne Buyindio ne Mupura afulumeko ne Gwanga kati oyo lwamulese waliwo omuvubuka ku first round esoose atagenda kudda mu kulinya kapiira oyo amuzibikidde naye ng'ensi ebadde ekyamongera emipiira ng'ebiri ku 3 emuleete kati agenda kutuula lwono kkiriza obagaana ate ng'ono ebiseera bye mu maaso eno tekyali amwagala myaka 10 mirala ng'amukozesa ali mu kawungezi kagenda Raw Talent gye bali bagenda okuwaniza emyaka 10 n'egyo nga bagikozesa bagirinyidde wansi gondi fact endala abasambi bonna abakomawo olw'ensonga babadde a bit exposed bafunine ku ssente ennungi babuwana n'okkomyawo mu masaza abasambi abamu waliwo abaaliko ku Vipers bemanyi bagerako ku URA omusajja asobola okukola ddiiru nga bamuwa $5 sign on fee owa $5 azikutteko ku mupiira gwa Uganda tajja kujja masaza kusaba $5 aba expensive ekirala emyaka gy'abasambi bano abakomyewo mu masaza they will prove me wrong but tebasobola kunkakasa temulimu ali mu myaka mito bakuliridde mukulirira obuvunaanyizibwa balina bungi ekibi ekikirimu okimanyi baze mu tournament gye tukyatembeeta eri amakiya yakusitula bitone bo balese obuvunaanyizibwa bwabwe mbavubuka badde bakyali mu masomero ne bazadde baabwe abakuba tournament eno obuvunaanyizibwa bagenda buti kaggwe yamuleese team manager alina abakyala abo alina abaana abasoma nga 7
Yes, wamwina musaza ne kubadde ne musaza ava wa taata we nakasawo ke nali akawunga ke najja nasamba. Osolo munnyonnyola nti leero omupiira nga bw'ogulabye soko kwate ebiri egyo soko ddeeka. Wamusuubiza obukadde bwino soko mwaka atano nakiza najja asamba olw'ebyetaago ebitono. Ono ajja kugamba zero balance ayina ebyetaago. Enkambi esigadde kyekimu tetabanguse. Nga weebuuza obungi bw'essente ezijja mu mupiira gw'amasaza basobole okontaininga squad ezifaanana bwe zityo. Gwe zoggulidde allowance abasabye abali expensive bayingire. Bayingiza mmeka okwakomodatinga abasambi abali expensive abajja wansi eno kyekibuuzo ekyo. Ng'obakkiriza okujja. Akalala akalimu well baze kwesitula. Wherefore, being realistic oli wakapiira otandise ttiimu yo Pichichi FC. Ttiimu yo Pichichi FC eyagalayo ku muteebi midfielder ne defender basambi basatu. Ng'ojja ku kisaawe mbulira musambi ki gw'ogenda okuteekako ebirowoozo. Gw'omanyire bakugamba nti yebiramu kwakomyewo okwesitula. Ayingira asatu abamu balinamu asatu. Naye nga waliwo akavubuka kali mu 22 awo. Kagonda akagumba. Ebyetaago bye weetaaga kabirina keetaagamu budde nti kale ne bwe mutwala emyaka egyo ng'ali ku Pichichi FC nja gigumiikiriza. Era njamuwa n'endagaano mpanvu mukko olw'emyaka gy'ayina tikyasobola okukola ki okunsobozesa omufunamu. Oboolyawo nga baga tulinawo ne Vozinya wano. Vozinya naye yakomyewo kusaza. Akwata Vozinya. G'otunula emyaka gy'ayina ng'omulina omusayini nga Vozinya. Ewakubadde kale bagamba Exitalash yagwakatako mu World Cup ne guggumira naye ayinayo season endala 2. Season 2. Vozinya obuvunaanyizibwa bw'ayina nze n'okuba mukulu wa luggya. Amasimu gajja vuga olw'emyaka gy'alimu. Amasimu gajja kuba eno waliyo obusika gwe balina okutuuza yalina okuba mu lumbe. Alina okusumika. Alina okubeera mu lumbe asumike. Bw'oyise kuba buno obwana obutofu bwe tupromotinga tebulina obuvunaanyizibwa. Era obuvunaanyizibwa babuwa Bavozinya. Balina okusumika ku lunaku olw'omukaaga. Olina bakidde. Alina obuvunaanyizibwa bw'ekika. Gwe okomezaawo. Season endala Vozinya nagira ave kusaza Vozinya. Kitegedde. So nze ndowoozaamuko. Ebirungi by'abasambi bano bitono nnyo. Ebirungi byabwe bitono. Kubisoomooza bye bajja nabyo. Kubisoomooza bye batuleetera mu mpaka z'amasaza. Nze ne ndowooza mu ndowooza eyange emyaka 33 lwaki tetukoze assessment na kuanalyzing nti yes celebrating 33 years 22 for masaza buluwo obukyabulamuko tukikube tutuuke waggulu bye twanditunuulidde. Si basambi bano si kizibu kya mpaka. Abasambi tebagwangawo. Okimanyi nti waliwo tournament y'empiira gy'eggombolola. Tournament yo basically ezannyibwa before masaza kutandika. Nga n'ekigendererwa kwongera kutulaga nti abasambi gye bali eyo bangi wansi. Owesaza ajje mu ggombolola. Ne mu tteeka erifuga empaka z'amasaza mulimu etteeka erikugamba olina okubaako n'abasambi abo mu bali abavudde mu tournament ya kyamagombolola okuteeka nga tujja omulamo gwo promotinga abasambi abo. Essente zeme tuva toge budget ya Bwakabaka nno etegeka tournament y'amagombolola. Era omwaka guno abasambi badde mu 14 plus 14 plus abasambye empaka ezo nga buli saza ku masaza 18 times 3 players olaba omuwendo gwe tuba tujjeemu tupromote buli mwaka. Kati bw'oteeka waate akalinga akakugira kokomyawo eno oba towadde na mukisa mpaka z'amagombolola gano mukisa kwetaaya oba toziwadde. So ze ndowooza nga tumaliriza ekintu ky'emyaka 33 tukole ebigendo twongeza ttiika ekigalo kiremereyo nti yes masaza yes. 1 prize money myaka 22 tuseseetuke twenyumirize ne mu kye tuwangula nti ddala kizitowa tuve ku milioni 12 nyamantono okana eri mu nkwawa era tewali aganye tuseseetuke mukko. Ekyo bw'okirowoozaako kiyinza obuutikira ekyokuza abasambi abakonye. Ekyo kiba kikulu nnyo era buli omu akikubira engalo. Ekyokubiri tulina kati si lutalo kusoomooza ttiimu tezirina mijoozi. Okimanyi tournament eno esinga obuganzi ensi gyekubira enduulu ettiimu bano omujoozi gumu season namba teriko home and away kit. Naye nga tukimanyi tournament efaanana bweti amujoozi gyandibaddewo ebiri nti bwe ngenda kwawe akeeru kange enkambala bwe mbeera waka nyambala akamyufu kange oba bbulu wange netumanya nti yes but kala zikolaidinga. Empaka zino ziri ku mutendero gwa TV
abantu streaminga live digital platforms zibera ku mpaka z'amasaza abantu abali ebulera ne balaba omupiira guno nga kala zikubaga no nagamba kino nga tewula basambi nga waliwo alina bbulu omukwafu ne bbulu ow'amazizimuko nga naye alina bbulu ali ku kisaawe ekibanga kitukuba kisoomooza ekyokusatu nkubuulira kino ekirowoozo kyange era senga kiteekebwa mu nkola abalinkubira mu ngalo n'abalimpa ebimuli bangi nga si kyakwewana kwefu olaba bw'okumyawo abasambi bano abava waggulu jjukira amasaza gano tewali wegafuna mu basambi bonna betugambye emyaka 22 egy'amasaza bonna olukunkubiri lwenkugambye abagaggawadde abakyusiza obulamu essaza terina toteesa tojja ku mmeeza lwaki this is an amateur tournament etayingira mu bintu bya finances ndowooza amateur article gimanyi toyingira mu bintu biri professional that amateur whatever nti Vipers emutwala gwe saza toyinawo oyinza kugambya nti kakati nze ng'essaza munkoledde mushanze naleeta omwana you don't negotiate finances oli amateur era ebimu kusikeo n'akatono omanyi lwaki Maguga yalwana nnyo okuleeta sports act yali etukuba emizannyo gyonna gyali gesitaringibwanga giri amateur nga you don't deal with money issues tewaliwo transfer kuwansiganya ssente mbiki basayininga sports act enkaaga mu ebiri kusambira bitole bya mmere mizannyo gyonna genda bakube eŋŋuumi bitole bya mmere pakulwa professionalizinze article nejja kakati amasaza tukyali amateur era abasajja bayiwawo omubiri okimanyi nti essaza eriwangula eriwangula nga buweekula zibudde eziwangudde ku biko bugende babuuza baba mu miliyoni ebyo eza Uganda okudda waggulu budget yaabwe awangule miliyoni 12 nga prize money aba asasaniza miliyoni eziri mu 1400 naye omutima ogwo abasajja bakyataddewo lo basembolinga tiimu kakati oba ofunye avenue ng'eyokuza abasambi bano mu mpaka z'amasaza omanyi kye wandikoze for the bet of the tournament which is an amateur abasambi bali lwaki tebaleeta ssente mu masaza balina obukwate bwa teams zirenda eza region gye bava okujja mu platform y'amasaza olina event ndi wa Manyangwa FC ndi wa java gye mu masaza kati already bwe bajja mu negotiations agenda eri gy'alina contract bamugulanga ava mu Manyangwa FC singa ava ku saza oli platform yo a media channel kyokka olina omwana wano gw'otuulidde ate n'oli go promotinze ne waba ayina gy'alagira toyina kyofuda. That's my case. Kakati onajanga free agent jukira bali talina kakwate na timu gwokomyawo wansi eno kati mukujanga free agent atalina kakwate teeka akawaayiro mu ndagaano gy'omusayiningisa nti okukoma weno toze kusiika binyomo anti ozze kwesitula the moment kwade platform ensi neekulaba Vipers neekonkona URA neekonkona nti mmeka nti ago atano twagala 40 fenga abesaza woli wa 60 yes nti bukadde atano abiri gegaffe asatu gegago bukadde 10 omukaaga bubo obuna bwaffe because fa abakoze byonna kuba webuze ajanaki tewali n'omutindo gugunde twandigambye akomyawo omutindo nako tagulina ogunonye mu masaza toyina kyolina bakutereddeko sente za sign-on fee camp fee winning bonus buli kimu esaza lye likutaddemu kati ovaamu otya ng'okunumba bukunimi bwoti kebanditaddemu ne tubeera oke n'abasambi abo okudda nga tumanyi nti oke wagendera wali boyina bukubi nfuufu bwe tumubako enfuufu n'atereera naffe tusigala mu kittabu kuba twandigambye luliwo wagenda watusomoka kwalina akakwate ne Manyangwa FC kati tulina we tuyingiriramu kati toyina kakwateko kasaza bigwera ku saza bukadde atano abiri gawano asatu because bagenda muteeka mu kingi okujja obuzi bali expensive kati akakantu senga bakalowoozezaako senga teri n'omu twantegedde ekireeseza abasambi abo kuzza muzigo akakantu ako senga bakataddemu era going forward bwe balekamu abasambi abo abava waggulu okudda babateekemu akawaayiro ako tumanye nti abasajja basasanya miliyoni 4 mu tiimu y'essaza bwafulumyamu abasambi 3 because waliwo amasaza wano agafulumya abasambi abawera 3 ne bagenda mu top tier football omusajja oyinza okusanga neekuŋŋanya nakula miliyoni 2 oba 3 nezimukwako ku nfuufu abasajja bamaliriza obwangula ebikopo nga bali mu mabanja nga tebalina tuline kana kulya Rajabu nga tumaliriza nkonerako ku kitone ky'omwana omuwala then nebika bya Buganda nayo bizingira nkonereko ku kitone ky'omwana omuwala myaka 3 omwana omuwala as in perception ki saidi yabwe ebyemizannyo
omulembe guno ebyemizannyo tebikyali bya tuzannyamu era ekyo ekigambo senga twali tulina bwe tuyinza nokikyusa kubanga abantu bw'ogamba mizannyo n'otaputa kibayita okuzannya balowooza we are just playing kyekibambala mu bwongo kumbe tuli mu business ebintu byakyuse buli alowooza ku kibayita sport abaana ab'obuwala be bamu ku ba victims ababadde balemesebwa nga balemesa abanafuizibwa ye bw'avaayo mukazi wattu ajazanye ne bamunafuya waliwo okusomooza gye bali oluusi abaana betalina nnyo ebyemizannyo ekikula kyabwe structure bafaanana mukonoza training gye bakola training kwava mu kafiga ke kana ak'obukyala kokulya kunywa buyogati bye nakola ki n'agenda mu training emusobozesa okuba fit ku muzannyo gw'azannya let it be bikonde osanga omwana ow'ebikonde ng'alinga ddala omusajja osanga omwana omuddusi w'emisini nga buli wamu ennyama yasiba osanga owakapiira asirisa omupiira ku kifuba ne gutuulawo ne gusirika omusubira kubanga bwe yali before okitegeera so bwe bayingira emizannyo egyo balina ebisoomooza abamu bibajjako bwe bati balina babaliraanye kuba gamba nti guno gwe mulembe gwe tulabye nga baweze nga biri balwanye ne bovakaminga okunafuizibwa mu myaka 33 ekirungi n'oku-officializinga leagues zaabwe okugidde federation ekikola abaana abawala kati league weziri ku a competitive level abaana basayininga contracts n'amanya samba kapiira nfuna sente nsoma ngufudde omulimu kize mu kaseera kano obwakabaka era bwetegefu kubanga twali tukyogerako kaawo ne tugamba nti waliwo abalekeddwa naye ng'ate bandigattiddwakokko twagala ku ky'abaana ab'obuwala abo emizannyo egibengeejinga nga netball amasaza bw'abaawo omupiira singa tumala okulongoosa waggulu eno ttiimu nga zisobola okufuna bwe ziyingiza ssente nga basobola okwakomodatinga ne ttiimu y'abaana ab'obuwala nti tulabye gye kikoledde eno mu federation ng'ebikola emaze otuwa exposure mu bantu n'okukibayingiza nti muzannyo oguzannyibwa n'abaana ab'obuwala okireeta mu masaza kyanguwa tekiba kyantiisa nti okyekange nti oba kiki so ndowoozaamuko tulina kinyikiza bunyikiza naddala emizannyo egi-related n'abaana ab'obuwala babe nga nabo benyumiriza mu ebyo abaana ab'obulenzi bebafunye mu muzannyo ogw'omupiira ebika byaliza nabyo ebika omupiira gunyuma nno mbika in fact ebika mu mupiira ogusambibwa kyenjagadde ogusambibwa gumaintainingiddwa challenge ezze mu mpagira okusoomooza kuli mu mpagira but bw'owulira abasajja bakunyumizanga mu G9 mu G8 ebikeebo byasaamanga byakolanga olugave nga oleeta bamajidu musisiba George Semwogerere Joseph Mutyaba n'ogamba lwakubikako ne bagamba empindi yaffe ya Santos Kawenyera ne bakuba omupiira gwabanga moji kyekimu n'olwaleero ku kisaawo omupiira gutokota abasajja baleeta omupiira gwo bagukumi bagumaintaininze naye okuwagira kuseemuko kutusoomoozezza naye simanyi kuba nakibuuzaakokko ne ŋŋamba abantu abaawagiranga omupiira mu G9 ebisayi ne bijja ne bibooga ne baba baafa bazaala abaana be baleetanga mu bisaawe nga bato kati abaana abo bakuze be bandibadde baleeta ate abaana baabwe nabo kenyini nga bakyajja mu bisaawe nti kale ne bw'otandirese mwanawo naye nga gwe baleetanga ng'oli muto ng'okyakoma okuwagira ekikakyo namba nsenga nyingi ewankulukukwaawo naye abantu beesuleyo gwa naggamba simanyi waliwo abamu betubeeramu nga banyumya ebiboozi ne bagamba no digital world eno ekubye bingi nnyo ne bagamba oba tudigitalizingemuko naffe ebika tuggyemu ebimu ku byennono tute tugambe nti ow'empindi asobola osambira owakasimba ennono esigalamu eyo naye mu nkola y'ebintu bavaibinge bw'omulembe oguliwo tegukyali nnyo nga bazeeyi bedda abajjanga najja avuga eggaali azeeraba kika kye guno banoonya wali vibe kati nga bagamba baspicinge batwale emipiira gy'ebika ku beach abaana bajja sanga ODS y'abavubuka egenze ku beach efuna interest mu kapiira ke baleeseyo nti ekinyomo kiikyo kirina akasimba akasimba
nga tuli ku One Love wali ebusabala ndio alitokota busabala wali tulijjo tulitwale eweno ebujjako tubalumbe gye baddukidde waliwo yapa eddowoozo nagamba ne ku biiki tebakyaliyo yagamba waliwo abaana abo gye baddukidde bali mbabaala mpozi nga munagenda ekiro mu disiko ebugaa wano nga tegunnagirawo ezi dijje nga tonnakuba booti waliwo wanene empindi ebadde ze kusamba n'akasimu ale naye nga ze what I think omupiira mu nsi yonna waliwo ekintu titi kyasinga okwegomba ku mupiira abasambi okuyingira n'abaana then n'abawagizi okujja n'abaana baabwe abato tulina okwongera okukinyikiza of course njagala kwebaza kuwemula kwaggwamu kuba nze nagendako nyina we nalaga neŋŋendawo ng'okuwemula kufuusa okuwemula amatu ne gakutulikirayo naye kwakendeera so mwongere okujja n'abaana twongere okubagasa anti ekyo kyandibadde kirungi nga abalina abaana ababaleka waka nabo bajja mu bisaawe tebajja kyegambye nti singa bali be bakuzanga bajja balaba ebika byabwe bakyajja namba ziwandizira bya abantu baali bangi nnyo naye nabo tebakyajja kati omwana ono anajja atya gwe taata we yakuyambanga n'akuleetanga ng'akwagasa ekyo kisigale nga kitambula bataata wo oba okugera kwa Katonda yamujja mu bulamu bw'ensi eno n'okifiisa tokyalinnyayo n'omwana tokimwagaza kati olwo omukulu gufiiridde ddala kyova olaba nkugambye abamu nange balina ebiteeso byabwe tubanoonye gye beekukumye gye bali gye bakiringa tutwale omupiira gw'ebika tubasange eyo kale tweyanziza nnyo tweyanze geete weerabira bwoba olina ebintu by'otambuza products otambuza ozijja bweru wa ggwanga ozijja China Turkey ozijja mu mawanga nga Bungereza America osuubula China osuubula yonna gy'osuubula bannaffe ba East Flow Flight Services Limited batuukire wali kwa Kamwes Building ebugolobyawo bagenda kuyambako okutikka products zo ku nnyonyi zituuke entebe ku kisaawe emmeeri ejja kugoba bulungi nnyo ku mwalo Mombasa oba wali e Tanzania mpozi n'emmoloka ezibitambuza okubiyingiza eggwanga erya Uganda warehouse zaffe nga bwe muzirabaawo warehouse ezo zaffe mwe tutereka products zo nga ziri well packed tukuyambako okukola house bill of lading product sourcing byonna tubikolerako bulungi bakubireko bakutambuliza ate okusomesa ku nsonga z'omusolo abasinga omusolo gubasumbuwa tomanyi bwentikka bwenti nsasula gwenkana ki soko ogende mu ofiisi yayi wali kwa Kamwes Building bakusomeseemuko babayita ba East Flow Flight Services bakubireko ku namba eyo wansi awo ojja kuba obafuna bulungi nnyo yekana kulya Rajabu boogere ebisigale tuddemu ku Monday weekend yatugenda kuŋŋaanya ku Monday tujja kudda sebo tweyanze nnyo tweyanzege awangale masomoji awangale Ssaabasajja Kabaka